manga. Faino tata wa Alien Skin mu ndongo. Bwe kiruma kimulume omanyi mutya nnyo amazima naye nga kyekyo. Some years back. Okenya luzungu ensonga eri serious. Some years back. Alien oyo gw'olaba. Era nze mutunuulira kati ne neebaza ne Katonda kyovudala most of the times olusi mukuba olusi we muleramu. Kozimanyi gye yava. Nti emyaka egyekulungudde mabega. Alien oyo yali yeenyinyaza. Nga talabika bulungi nga si ye muntu gw'osobola osembeza najja n'akugamba hayi n'oddamu ng'olaba talina future kitegedde. Tunula eno naye abyogera n'agamba he came from the ghetto. He is a ghetto gladiator ffenna tukimanyi. Some years back yali tatunuulikako nga tosobola namufuula mukwano gwe ye ng'omwagaza ki. Naye mweyo embeera jjukira ne zino embeera z'alina kati abantu ze bagamba alina empisa embi ki embeera ze nga tezitegeerekeka. Kuva dda waali ze embeera ze era abantu bamwewalanga nnyo kitegeera nga tebagala musembeza. Naye mwezi embeera omuntu eyamusembeza yali Faino. Yali Faino. Olwajja Faino yali star. Ye yasembeza Alien nga abantu bamwenyinyala. Nga Alien ajja n'okujja nga talira na mubane kakoola. Ng'oyinza okwesanga azze ku studio nga ye agenda eri ku kitooyi ekikadde n'akarediyo ke n'atuula eyo n'alira eyo akakoola ke. Nti teyawanga vibe endabika gye yalabikanga n'engeri embeera nga teri asobola musembeza mb'okyali wanga Alien yuyo. Nga n'abantu bamusosola bamulanga atalina future. Lwaki? Naye kyovudala nkugaye nti Alien Skin tobera muntu eyeerabira kuba. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola okukozesa ebintu Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road. Ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana, abakyala, abaami n'ebyomunju byonna. Tulina emifaliso, carpets, pillow, ziduve, blankets, amasuuka na buli kye weetaaga mu nju. Gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinnoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65. Darome Guluweng Obino Tracker. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel.
Bulira mu ttaka. Nga mbulira ki mu ttaka. Kweni masolo watya. Welcome to Shalom 256 is happening bwetugamba. Katwe kigambo is happening omanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba kindly. Ate gwa subscribinga tebere kusoka notification bell akakade kawagulu kubanga ofuna every upload. Remember ataka interview ku sawa musanvu waba interview eba premieringa ne ku sawa 10 ezakawungezi ne ku sawa 2 ezakawungezi nga bulijjo. Omwanza Dawes nze Shalom Haddad Kawesi nga stambudde nzekka ntambudde n'omukyala eyali mukyala wa Alien Skin eyali omuninkiniwe gwe bagoba maka gwe bassaako mujjawe ne bamusamba samba. Omukyala ono yali yegwanyiza Alien Skin nga Alien Skin tamwagala naye n'amwesibako n'amulemerako Alien Skin n'amukuba nga genda nyenye kyawongu. Tukwaniriza Queen Masolo. Soko demo o introducing bulungi kuba olabika ebyo byogedde ku muntu omukyamu. Kale. Onako lwalero ndine eyali muninkini wa Alien Skin yali amwegwanyiza eyekwanyira Alien Skin papa naye n'amugoba Ibra Kabadia n'amukuba ne bamukuba ne bamusamba kati nga yagenze mu struggle wa people power. Queen Masolo. Gamba yagenze mu struggle abalina amasanyalaze agaddala agatagwerera. Gali wakagwerera. Abantu njagala bategeze nti amasanyalaze agaddala agataligwerera Kyagulanyi yagalina abasigadde balina ganna ku 2-3. Nga anya ina age 2 Queen Masolo. Anti mutandise kumpa. Wasooka kufangwa ne wali wafangwa nga mwina amasanyalaze kati wavuddeyo. No nawe wajja kutuza nedda. Nze nabye ka video ko ngoli ne mukunja. Empisi zaawo buyisa kantu kange ne ngamba nti kimanyikiddwa Uganda namba n'omuziba akimanyi nti bukyanga history ye Uganda ebeerawo serebu akyasinza obbeera n'amasanyalaze nga gwo tegaggwako mwaka ku mwaka mulembe ku mulembe ye Kyagulanyi. Nkyembuuza ate aga papa yali baawo. Ebyo sibimanyi. Oyina tatu Kenya Alien Skin. Ebyo sibimanyi. Baji kaka. Ebyo sibimanyi biveeko kati nze kyenjagala ottereeza nti abantu obuzibu bwe nina nze tebankaka ninga gwe nze kyempulira ku mutima kyenjogera kati abantu navayo ne mbawulira ne mbaga musically ndi fani wa Alien Skin. Musically and bedically. Politically ndi fani wa Kyagulanyi. Tugende mpola. Musically oli fani wa Alien Skin. Musically and bedically oli fani wa Alien Skin. Politically oli wa Robert Kyagulanyi Center mu Bob Wine. Yes. Nkoze mwenso bimpabule. Oli ali muninkiniwo. Naye kyakukyaya bwavu kyaka tebakigamba. Nga baliwo abasente gwe ne bakugoba. Bakugoba. Nange ekyamukyaya kuba n'amasannyalaze ganna ku 2 nga gaggwako. Tobeera makindi bajja kukuba. Ezo levo nazivaamu naye tolina byongamba nti osazeewo twewandire. Ogambye ekyankyaya buki? Bwavu. Nange ekyamukyaya amasannyalaze ganna ku 2 nga gaggwako. Alien yali omwagala ku masannyalaze. Panji? Alien nali mwagalako ebintu 2. Nali mwagalako amagezi ge. Musajja mugezi. Kubanga kakati gye buva ne gye bulaga omukazi obeera owakabi emabega wabeerayo omusajja naye tekitegeeza nti alina ssente naye amubalira omusajja omugezi yabaliranga Alien. Ngamba omusajja omugezi asobola omukazi Alien yakubaliranga okitegedde nagamba ojja ku TikTok live omukolo we mule Alien yabigambanga mu ebyo naate tombuuza kasasiro oyo twogera birongo omukola yagenda okunjagala olwedde nga mbikola wali okola mu town wali muzukulu wa kitunzi eggomba nze tonteekamu ezo levo nze levo zendimu omuntu anjagala nga bwendi era mwabajja mu bulamu bw'abantu mbusima ngenda kukyusa no bombo clat zalina kunjagala Alien teyakwagala kati tugende yali azze mu town service wetundamu wekolamu ssente muzukulu wa kitunzi kasita yazina kati tugende ku kirala yazina nange ne muzina kuba nze siri mu levo za kunzina tokimanyi kuliibwa tugambe kuliibwa kati tugende ku kirala. Alien wagala ali omwagalako amagezi ekirala n'omukisa. Alien yalina omukisa kati yagukuwaako. Kati bwe tubadde tutuula wano osoose kumbuuza kwani ku Alien ekitegeeza namufunamu kati tugende ku kirala.
nga wakyawa nnyo yali muninkiniwo oyandibadde mama Freedom Beach Mami Freedom Beach Mama Africa nze ebyo saagala bimanya by the way. Nze ndi muntu wa bigendererwa nnyo, ndi muntu wa bakiyita batya oli target waaka ndi target master. oli wa birooto kati ali alina otuukiza ebirooto byo si kyekyo anti kakati obuzibu abantu bwe balina kwe kulowooza nti omuntu omu agenda kukolera byonna. Omuntu wakolerako kyakoledde moving on ogende neewa abalala ngala bakoleko kye bakoledde ye muntu ow'ebiro bwe wafuna kyewafune wa alien noga akasa nkozeeko kyenkozeeko kale kandekewo n'abalala lwakuba ate kati atenze kyesirina sijjuki seerabira gye nava kyovulala asigamu mubeerabeeramu nti seerabira nnyo naye kyasobola okudda ku fangoni kabira gwe osobola okudda ku kabira gwe ate nga nzirayo okukolayo ki nze amaalo g'abo abaana tegaŋŋanya nabbeera okufangoni. Nze ndi muntu sinza ali awo nti nina nnyo ssente naye ate siri wa maalo. Omanyi lwaki? Ku lw'ensonga mbadde nzijja ku kamera no nga mbutwa Ibra Kabadia yankola. Ibra Kabadia yakuba ensi yonna ekimanyi. Kati omanyi mbuno abo abaana balimu ku maalo. Ibra Kabadia alina amaalo. Lindako. Bagenda kukuba. Zijjukira Alien yagula entebe za sofa. We yagula entebe za sofa eza green n'aziteeka mu ddiiro. Eno kanaagulu. Eno wansi nga yakagula entebe jjukira ogwasooka yamala omwaka mulamba nga talina bintu mu nnyumba. Alien. Nga kibanda wabeera papa. Kaakati we bava oba byali biki birthday ebirawo nga bingi n'agula entebe mu nnyumba. Kati yagula entebe mu nnyumba n'enzijja n'entuulamu ng'abayeeye banooma lwaki oyo atudde mu ntebe ne nga mwana kati omanyi mulimu abantu amu nga tebabeerako na ntebe mpya obimayo bye byedda ebyekyalo ebyewa temutuula mu ntebe sima temutuula abagenyi oyo ataata netunda nti ne nga bombo kulati mwana ate kaakati eno si kijja ndimu Ibra Kabadia yatamanyi mbu oli mukyala wa munene mukyala wa papa nsobedde ze kasitana tupima munenda ambo bano bakyakayanira n'entebe empya nemmanya Woland nogenda ku Woland hey ngomya yadde linaga mwana ekyekiwola kyetuuza mu ntebe bakazireeta nenga bali baleeseza kutereka jasi za bifaananyi nemanya wano ekifo kyendimu kikyako ate kasitana ali mpita ku kisenge nempulira nga n'omukyalo oli gwe baga ow'empisa embi yagoba munne ani ayise Masolo nga sitolabika Masolo ng'oli serebu afande Masolo alina n'abanene bamanyi abaffe wafuna omukisa ku papa ekituufu Masolo alina abanene abamumanyi bakumanyi n'ekyanja naye nze nno munaye nga ndi ku ground mukwano bantu bakumanyi nnyo nakoze interview ne Final interview yadde nnungi kwa Shalom 256 n'agamba ye yaleeta papa Alien Skin yamusanga talina kyali yakyogedde na bubi Final ye taata wa Alien Skin mu ndongo nkiddamu amanyi temwagala lwaki temwagala crediting abantu lulinze Alien namu excusing nga manyi alina amaalo yakagwa masanyaze yakagwa mu ssente ng'ensonga lwaki yammangamu banene kati yabiraba dde alina okukkakana please Alien Skin alina okukkakana saawa z'amaalo kati zaaweddeko nze saa zino okubalira okuba nga tokyalina maalo ga ssente tokyalina maalo ga nduulu wulululu naye nga weekweka lwakuba nkyali mu kamera okyaliwo gwe kale sopozinga wanza mpa ku ssente katujje tugamba Alien Skin kankiddemu kino ekintu wammanga Final taata wa Alien Skin mu ndongo bwe kiruma kimulume omanyi mutya nnyo amazima naye nga kyekyo some years back okujina luzungu ensonga eri serious some years back Alien oyo gwolaba era nze mutunuulira kati neneebaza ne Katonda kyovudala most of the times olusi mukuba olusi bwe muleramu kozimanyi gye yava nti emyaka egyekulungudde mabega Alien oyo yali yeenyinyaza nga talabika bulungi nga si ye muntu gw'osobola osembeza najja n'akugamba hayi noddamu ng'olaba talina future kitegedde tunula eno naye abyogera n'agamba he came from the ghetto he is a ghetto gladiator ffenna tukimanyi some years back yali tatunuulikako nga tosobola namufuula mukwano gwe ye ng'omwagaza ki
naye mweyo embeera jjukira ne zino embeera z'alina kati abantu ze bagamba alina empisa embi biki embeera ze nga tezitegeerekeka kuva dda waali ze embeera ze era abantu baamwewalanga nnyo kitegeera nga tebaagala musembeza ya naye mwezi embeera omuntu eyamusembeza yali fayino yali fayino olwadde fayino yali star ya ye yasembeza Alien ng'abantu bamwenyinyala nga Alien ajja n'okujja nga talira na mubane kakoola ng'oyinza okwesanga azze ku studio nga ye agenda eri ku kitooyi ekikadde n'akarediyo ke n'atuula eyo n'alira eyo akakoola ke nti teyawanga vibe endabika gye yalabikanga n'engeri embeera nga teri asobola musembeza mb'okyali wanga Alien yuyo nga n'abantu bamusosola bamulanga atalina future lwaki naye kyovudala nkugaye nti Alien Skin tobera mu muntu eyerabira kubanga omuntu eyerabira gy'avudde aba talina lugenda aba talina gyadda kati amangu ddala nga weerabira gye wava ng'okyegaana n'abantu abakubeererawo mu mbeera ng'ensi ekwegaana naye ng'osobola otunula n'obeegaana kitegeeza tolina gyodda Alien ng'ensi emwegaana nga n'akakoola tasobola kalira mu banne ng'aliira eri ku ttooyi ng'alabira ddala ayagala kyusa mbeera fayino yamukwatako ati ng'akakoola yakagula akakomando bakagabana nga fayino yajja na introducing n'agamba yuno kyali wange Alien mumuwayimbemu ate n'oluyimba olwamuleeta ku market embozi yenkola fayino ye yaluwandika ye yaluproducing fayino yabyogedde abantu bayomba n'alabye abantu nga bamukomenti ne ku NBS yamukozeko interview fayino I credit you kubanga mu kaseera singa mwenna mwalabako Alien mu kaseera kali eyavanga mu bantu n'agenda ku kitooyi ekikadde ne yeeyawula mu bantu nga n'abantu balaba tabajjaamu naye fayino ye n'amusembeza n'amwanjulangayo nti ono Alien kuba era Alien oyo yalina ebibeera bye bitategeerekeka ng'abantu tebamwagala naye nga fayino ye yamumanyira n'agamba ye muntu wange oyo ye bw'atyo ne wabanga akoze agantu oyo kyali wange namutegeera yamwaniriza okitegeera yamusiima ekyo kyokka he kick-started his career kyovudala nkugaye taata we mu ndongo fayino taata wa Alien mu ndongo yamusembeza mu kaseera kati nze kankubulire Alien ng'ayiriba endongo awo obuyimba bwe obwasooka ne bayimbi banne baamwenyinyalanga yali awunya akyali ki like ng'alabikanga gwe kubamu akufaananyi olaba kati sita naye like tanyirira nnyo naye luli eri nga talina like oyo omwana Katonda yamujja gwe ekintu kye bayita okujja omuntu mu nfuufu n'omutuuza n'abalangira yali alabika bubi nga tawa vibe ng'alaga tewali kiddako okitegeera nti nze kati ngenda kugambayo omuyimbi omu wano Alien ng'atandika endongo yajja omubongako omuyimbi n'amutunuulira bw'ati n'agaana omubuuza mukuwulira waliwo manager wa Alien eyali manager Alien Skin gwe bayita Chosen Komumanyi manyi Musa Chosen bamuyita omuvubuka oyo Chosen oyo amanyi nnyo eby'endongo oyo omuvubuka oyo Chosen yatambulanga nnyo ne Alien nga bayiriba buno bu stage performance omuyimbi nga tannakuba naye ng'ayiriba mutuweeyo kabbala tuyimbiremu abantu nga 10 20 30 Alien yayiribako endongo yayiriba yayiriba lwakuba era Katonda yamuddamu mangu naye yayiriba okitegeera kati baali batimbye kabbala ako nga batimbye Jowiranda omumanyi mukwano gwa nga wesem bali batimbye Jowiranda kakati we batimba Jowiranda Chosen K ye yali anyiriramu naye nga alikwatako no Alien nga ye tanyirira alabika obangana ki ngana mulalu kati ekyo tanyiriro kyesibyeko nnyo Chosen njagala nkulage nti abantu baleme kwerabira gye baava Chosen najja n'agamba Jowiranda Chosen ye yali anyiriramu kuva ddala namu obusente najja n'abuuza Jowiranda n'amugamba ono kyali wange Alien Skin mubongeko Alien nabonga ku Jowiranda n'agaana n'atunula ati Jowiranda gwe mmanyi Joani namugerwa yagaana okubonga hawuliddako jebbi Jowiranda yagaana okubonga ku Alien yagaana yabonga bulungi ku kyaliwe Jowiranda nga sita ng'akubamu obuyimba saba biki balina akabbala ke baalikaawo yabonga bulungi ku kyaliwe Alien Chosen agenda otunulya Alien nga tamalayo ati bame musajja wattu ono n'aleeta emikono Jowiranda n'atunula ati n'azimula n'agaana kati nze saawa zino wendaba nga bakyaziza Jowiranda ku live ng'alina kwogera ku Alien abantu bamwagale nze muli erimba ngamba Katonda w'amaanyi wendaba nga Jowiranda ali ku kivvulu ng'abantu omuwa amatu alina soka yimba nnyimba za Alien ntaluyimbangako
yaluyimba talina bwe yali aluyimbi naawe teriiyo kugambye gyeri ate leka wayiza Joyiranda wange teriiyo Jebi togirabangako Joyiranda ali mu Shalom Music leka kukakanya muyimbi wange kugamba we nti ekintu kino wammanga ti Joyiranda emyaka emabega nga Alien ajja Alien yabonga ku Joyiranda n'amugira ati n'agaana omubongako nga laatamalayo naye saawa za leero Joyiranda alina kwekwatirira ku Alien asanyuse bafani ba Alien basookwe bata Joyiranda must shine ekyo kyokka progress mu bulamu abantu abakwegaananga si naye yekka waliyo abamu be yalyangana bakakola nenkugambye nga tebasobola muwamu nga alina kugenda eri ku toyi nkadde tuuleya n'abeereyo n'akalediyo ke nga laba tajja mu banneebe kati Alien ng'ajja ku studio tatuula mu ntebe atuula wansi lwaki waliwo wootuuka ng'olaba abantu embeera togijjaamu nga tobajjaamu bakubye Air Force bakubye zi Timbaland ebikumba goze yalina obupale bwe yayambala ng'obwalayisa obutamalayo nga embeera yeri awo nga ate n'ekirala Alien mu mbeera ze bw'abeera wano ng'enjala emuluma nga gwe omuliraanye ng'olina emmere asobola okufa enjala naye nga takusabye he's proud okitegedde kyovudala kati mbatunulya nga mumujjako interview nga temusobola mujja tasobola bawa ansa kuva dda ze embeera ze n'omubuuza nti gwani tasobola kuddamu mbu gwe Alien asobola okugamba gw'olabye enzaano kuva dda ali bw'atyo kuva dda bw'atyo mbu yali munaku naye nga agamba kale sibajjaamu kantuule wano mu mbeera zange yali mwana mwewolereza so kakati era Alien simanyi just era yadde tasobola bba naye final kick-started Alien Scalia olaba ne wavudde Kenya wano nga yagwamu kuba yali yagwa ngavudde Kenya yali yagwa nga tannagwa mbajjukiza Katogo Collections abakala okugula engoye kuba kuno omwana kwaleeta leka nsooka naye Katogo Collections abasangibwa oba ku Kyendo Liberty edduuka CL 37-38 basuubuza engoye eby'omu nnyumba emifaliso carpet bed cover n'ebirala balina ne suitcases ezitambula ebweru n'okwanjula kuba ku ssimu 0770883968 oba 0753002365 Katogo Collections ate mwe abali eggulu mbasanye ku Jomo Kenyatta Road babawe engoye oli content creator ga shootinga video oli muyimbi genda Katogo bakuwambaze kati newe yali yave Kenya yali yagwa nga tali munnyo mu Alien yagwa yali yagwa ngo yave Kenya ate kati kwali gwa abadde abingamba si gwanga mbo yagwa nagira n'enkondo bingambye wali nga tetunnajja wali kati akoyagala kwa olabye enseno nango gwa olabye enseno Jebi masolo twogedde ddi angambye gwansose ku seti sinnavaako naawe masolo nvaako masolo bawe yagwadda n'enkonda n'enyo takyatugambayo gwe ongambye akati kugamba weyave Kenya okitegeera otandise okuwaayira weyave otandise masolo owaayira masolo owaayira n'okungamba tokyajja makindye kasitandi yozeka nera nkugambye bajja kuba byogenda okwogera bwe makwenyi masolo sinnabyogerako yedda yakimmanyi weyaviire Kenya ali agudde kati weyaviire Kenya endongo wali tewali wali tewali era yaddamu n'anoonya fayino Alien yaddamu fayino yaddamu n'amunoonya n'amuwandiikira nze fayino omanyiza abantu bajja ne baŋŋamba oba fayino yakuwadde ssente ojja okole PR nze abantu bajja ne baŋŋamba ebintu byabwe bulungi nnyo ate simanyi lwaki naye gwe kyolina Alien bajja ne baŋŋamba bakyaliwo abeera kyaliwo bajja ne baŋŋamba kakati yaddamu n'amunoonyaako naye ng'abantu be yanoonyaako ate nga yakakuba be bamubeererawo naye yali yabeesamba ng'era bali eyo bamugeya nga bagamba akomyewo ffe tumwaniriza kyali waffe tumwagala baali bageya Alien papa ng'avudde Nairobi kati fayino najja n'aŋŋamba yazzeemu nannoonyaako era ennaku zino tutambula babiri naye munnange nze kyali wange mwagala era kyonna kyonna nnyenda kuddamu muweeki omukono fayino bw'atyo bwe yaŋŋamba twali eyo nga tunyumya byaffe mulyankwakkyo yammwe kakati ate ono kati yazzeemu yafunye ekiwuli yazzizaayo akavimbo yafunye amawulire azzeemu eri enkola ye naye nze nyongera okutegeeza nti amangu ddala nga tojjukira gye wava gy'ogenda tewali bye bimu ku nsonga ezaali ku Nuupu ye ne Nuupu obuzibu bwavaawo Alien ne Nuupu obuzibu bwavaawa Alien okuva ku Nuupu
Alien okuva ku Nobu. Alien. Kwanza omwana akulidde mu ghetto okula tunulya Bobby nga lo modo. Kwa Bobby yambako nakemba ka Alien. Anti kakati yayokya tategedde. Alien. Sinti buli yayokya abati. Baba amwokesa. Yayokya tategedde. Kakati nabeerako nga ino yimirira ng'omusajja. Kyovuddala beera olunaku lwe yayokya paka kati bakyalo celebrating. Ewa. Fangon independence. Ba celebrating olunaku lwe bayokya. Lwe bayokya. Ne bagwa. Wabere Makindye. Nze sibera Makindye. Siko ya interview Makindye. When I don't take a mukasingo na. Wante bajja kunja wanene. Kyogamba Fangon balina onaku Alien lwe yagwa. Balu celebrating. Alubayo nga mmeka. Sima nga mwenda. Ogwo kumeka. Onaku lwe bayokya ne bagwa. Ogwo kumeka. Baga nebyo. Mabali abaniga tebamala. Tumiddeko Race Media. Race ogamba okyakinga onyo Race muntu Alien. Ogamba okyakinga okasaboni lwe kati Race awulira afa kati Race awulira obusungu. Agenda kuyomba kale Shalom mulaba yo. Race guma. Ogadde celebrating. Race posting ebintu ebyo. Banya flaga abwe eringe yahitira eya green eyo muri akantu ka hitira akaba nazi aha badongo nawe baba celebrating olunaku lwe bagwa papa bale kugwa ebigambo bino si bya nyenyi channel oba bakola ku channel eno wabula bya abagenyi ate kumayanga bino ebigambo si bya Shalom wala bya mugenyi agenda okudda yagambe ovumoti omuntu ng'olina tatuya atatu twali ba mikwano nenkamuwanga akasiimo era nze ekintu kyenkoza out of love si kyejjusa naye kati biralamu katuzoke tugikoleki kati bintu byanamwatulira mazima abaniga bajaguza olunaku lwe bagwa ne baleeta n'ebirabo gwe bali abaniga tebamala celebrating papa era okumanya ng'era tebamalaayo kakati weyave Kenya abadde afunye ekiyimba we ekya kalichi ekitambula bale wekika namutereza kati era okumanga omuntu ng'alina ebimulaba bimuli waggulu najja naluwa vidiyo embi etategerekeka bafunye video bakoze video era naye togimanyi neŋŋamba oli balondu manyi naluwulya ku TikTok kale ono omwana singa kati oluyimba lwe lwali lwagala okwefaananyirizamu nga njogereza kati nenga singa yaluwa naddira bulungi emisana n'afuna bulungi sites ennungi video bagikwata kiro anya agikwata Luga Media Luga Media yakwata video Luga Media naye ali awo agejjamawo Luga yenna tategerekeka agejjama mawo lubuto agira ole ku cameraman w'omuganda gw'ovulunga teba Queen Masoro bakukuba abo bankubira tula mu ntebe balina amalo g'entebe empya era nze olwalaba nga bakayanira entebe empya ate mutuulawo mafi entebe yakazireeta olina dde mwana ekiddemu kiremedde mu ntebe neŋŋamba bombo kirati bano abaniga b'amaalo sigenda kuddamu beera kyali waabwe mwana natural products esangibwa Mengo opposite Masengere bwoba oveno nga kasate jakala kawaita mbigoma ngalabi wale batunda omwengo omuganda nodda kusaidiza abantu wale embonje emotoka ajjanja bisatunda gamba emmere eddagala genda musajja kaweka apukoro kamwenga tewangala mu kisenge songa tutambula bulungi mama omulwadde abanya vitirigoba abanye emwa ejami kanja fukaja pinki skin yavaako vitirigo nyobola dobo ko kiba balongo 0752602427 bakugoba muntu eno gamba nze nkulidde mu ntebe Masoro waabwe ali balina amala ate okumanga amala agali wali oba weetololo oti ogenda owulira omukazi ali mu kisenge ng'obuyimba bwawuliriza nabo bw'amaalo naye abakazi ekitubonyawonya butayiga mukyala papa aye okumanga balina amaalo balina omwana naye n'engoye ze bamwambaza tezimalayo ze zino ez'ebitaano mu katale tebasobola twalako omwana mu photoshoot omwana waabwe taba na bugatto bwakwambala mbu bagulira abaana engatto omwana tumuleke tumuleke anti kakati nja basabula nti nabo omanyi babadde bandi bubi naye kati omwana tumuleke anti nze nkusabula left right and center lwaki oba wetaba mazina genkiba nga tolina mukiro jangu tukusabule ogambye omukyala ennyimba zawulirize tegeeza mwabeeranga ku Fangoni
nga muli abakyala nga bameka bakyala ba papa abosagala nabba waamu omanyi kaakati abo amasannyalaze ga Kyagulanyi gano ge nafunye amangi ennyo kyekikuvumya abantu wafunye aga Kyagu abantu nze bansesa nze kojange yankubira naŋŋamba Wini bakuwowo yali eniskini amasannyalaze galina ga lunaku lumu nnaku bbiri nga gaggwako nanga kati wuuyo bamusibye yatulendizeyo nnaku bbiri nagava dewa Kyagulanyi lwe bamusiba yatulenjinga ennaku bbiri ali eni lunaku lumu amasannyalaze ne gaggwako ate waddamu biwulira agenda kuddamu tulenjinga nga kkubye zekiddamu ene wa Kyagulanyi tekijajamya tolaba ogamba tagayina agenda gafuna nga akukimpudde tetujajamya amasannyalaze era sijja bawayo yadde ne unity yadde nejo yadde nemu nze era kati abantu babeerawo ne bagamba kakati oba Queen yazze eno mu people power oba mbega nedda kitegeerekeka abantu omukwano gubazibanga amaaso tobimanyi oli omukwano oyagala papa gumuziba amaaso nga tasobya nga takyategeera naye kati nze nali nagwa mutoyi mu kibale mu nali nagwa mutoyi naye kati navuddeyo oli mwali mwebaseeko mweneka kwogera bwotyo atonyumya bombo clat ogayo waliwe sinti webaka naye kati waliwe wenako n'otwenye luvaamu ebyo si kyabijjukira lwavaamu olubuto omanyi mwangu okwerabira talina masannyalaze gagwako nnaku bbiri omujjukiramu nnaku bbiri n'omwerabira masolongole mukamba naawo omukyala yavuddeyo naga alien amukuba tamuwa buyambi bamuteeka mu nnyumba nga mulimu abakyala babiri aye naye mbyogedde ogambye walingawo omukyala nga abuze ennyumba tulinga ssente naye wali mukyala wa alien skin gwe wabeera mukyala wa skin mwali bameka naye kaakati okumanyanga kati kankubulya mayinza leero ngenda kukolera abantu okumanyanga kaakati oyo mukyala mu muyambi era mu mukwatirwa ekisa abadde ku buzibu gwobeera otya nga ekisenge kyamujjawo kiri wano bwekikyo kiri wano ng'omuwulira asikineri n'otagenda mu depression oyo omukazi bamutera ddala mu total depression okitegedde n'abawulidde wano nga bawoza mbusima nga bamuleeta kulabirira abaana mumuyise mukozi mbuye abeera walabirire nga muli wali we mwerya gw'ogamba otya omukazi mbumujjawo yagenda okufumbira emmere akuwoolye wanje ako kamanyiro kennyini nze abaana kyobuddala nze sikolagana nabo kamanyiro n'amagezi matono na ku creating a castles in the air nze statement gye basooka okukola ne bagamba munne waabwe mbu osinga Kyagulanyi neetegera wano waliwo ekikyamo banaana bayaka babateera enfuufu mu njaga sokoleke kasita bagamba batya bagamba papa osinga Kyagulanyi n'ogamba waliwo ngenda ne bagamba Queen oyo Kyagulanyi sintamalayo biki ne bagamba yani asinga Kyagulanyi musajja alina amasannyalaze ofiisi zonna zitulamu ne mmanya bano babateera enfuufu mu njaga saddamu kolagana nze statement yokka yali emalola bambu abo tebategeera naawe osookola eyo statement gwe ng'otegeera bulungi omwana mukambwe kati omuntu akola eyo statement kati okumanya nga oyo ekimuwabya kubeera n'abantu batategeera abantu abamuliraanye bamugamba osinga Kyagulanyi we banaafuna amagezi agamugamba nti oyo omukazi mumukola bubi muli mu domestic violence we banaagafuna kiba kizibu kati bonna bali awo bazzolo simayanga yakuba ali entokuba ku simu yange leka nkusabule wagwa kati okyogedde kyaki wagwa kati weesugulidde ne masannyalaze ga Kyagulanyi ento galibaawo paka banaakuwolereza aba Kyagulanyi anti kati kankubuulire nze mbadde mpagira alien skin naye nga banupu be bandiisa statement eyo gikwate bulungi mbadde mpagira alien skin mbadde mpagira alien skin naye nga banupu be bandiisa nga buli kimu eggwanga lyonna likimanyi nti oyo omwana ayagaliza oli aliyeni amuwagira namba 1 fani we naye nga banupu be bakola ki bebakuliisa kitegeeza ki kitegeeza nti abo abantu abo abali mu gavumenti beeriisa bokka bokka oli afuna ne ssente nga tasobola nawaako bakyaliba abamusupporting nga mukono gaamu alya yekka naye kati abano abantu abali ena bali mu maanyi g'abantu aba people power yakitegeera n'agamba nti muganda wange enjala ekuluma tuyambagane ffenna ennaku etuluma kati omukyalo ne wabeererayo omukyalo ono yali gyali aliwa ono w'abaana namulaba nga gyali nga gwe atuula mu ntebe ye atuula wansi
Babeeranga mu bisenge. Yabeeranga mu kisenge bali tebamukkiriza kujja eno mu ddiiro. Omukyala w'abaana? Nga n'abaana tebabakkiriza. Nga balina bbeera eyo mu kisenge. Lunaku lulamba? Lwaki? Anti kati olaba oyo omukazi oyo ali mu maka oyo gwe bagamba oli gwe yali agamba. Kituufu alina omutima mubi. Omukazi w'omumaka? Mubi nnyo era nze y'omu ne ku nsonga lwaki n'olubuto lwange lwavaamu. Tuwe bwino. Oyo mukazi mubi nnyo. Gwe ky'olina omanya mubi nnyo, mutima mubi nnyo nno gwe ky'olina omanya. Story eraga nti mu kusooka Alien yaleeta abaana be ne mukyala we oyo nga balese nti geegana amakaaki we tugenda okuliza abaana bange kyekino ekisenge. Naye ebintu biraga nti byakyuka mu kawo ng'omukazi akoze ki? Atandise obbeerawo. Nze kyenyinza okugamba omukazi mubi nnyo. Mubi nnyo gwe ky'olina omanya. Amwinamu abaana oyo omukazi? Oba beerinamu omwana omu. Ate kaakati oyo omukazi naye nze luli namulaba nga nzijonkera. Naye nanze no wiinowo naawe nno nnyabo mumanyi. Mu wiinowo nze era we munaakwata okubimbuuza nja batwala ewe yabiŋŋamba. Waliwo yajja nandeetera wiino nangamba oyo omukazi baali bamusindise kujja ku Alien scheme. Waliwo yabiŋŋamba. Nangamba baali bamusindise kujja kumubba ssente anti oli yali mudongo nga bamanyi wa ghetto. Ng'atandise okuba ssente akuba ebivulu miliyoni 15 mu lunaku akuba ebivulu bino ozijjukirayo time. Ne batandika omusindikira abakazi ne batandika omuseetinga. Alien naye mugezi nnyo baba kusindise ng'ozzemu begoba ozze kola ki asooka nakuumira awo. Alabe ebigendererwa byo. Ayi basooka ne bamukuumira awo. Olwo nalwo waliwo eyalumpa. Kyovudde olaba tamuteeka nnyo mu kamera. Gwe mu kamera omulaba muteekayo? Gwe omulaba mutijjisa? Ye tamanyi lwaki. N'olwo olugambo nalwo we luli luvuvuma. Naye omukazi mubi nnyo. Naye at the end of the day kati nze kankubuli omukazi we yazaala omwana omulenzi yatandika akajanja konna k'omanyi. Kasazaalira papa? Kasita yazaala omwana omulenzi nga okwo kwamufugira ono. Okwo. Era nze namanyirawo mbwe embeera erina okutabukirawo. Obuzibu buli ku oyo omukazi oyo. Ye mubi. Era oyo omukazi w'abaana mu muyambe buli kyayogera kituufu. Nanti wandimuyambye but my only challenge is omukyala bwe yavaayo ng'asaba ayambibwe ate ayita balabe ba Alien scheme. Anti kaakati obuzibu nange nze omukubi yabadde awolereza Alien nga mbikkabikkako. Kulw'ensonga nti nga nze mmanyi ndowooza kyali wange nti kyaliwo mu lwatu omudifendinga naye n'omukubirira eno mu kyama akole ki akyuse naye takyusa. Kati wali agala akowoole baana. Lwaki akowoola Palaso ng'ate akimanyi Palaso takwatagana Alien scheme? Anti kaakati omuntu woba oyagala omukuba okowoola balabe be. Ekyo kiri simple. Ate ebyo mubibuuza abantu. Omukazi mukole ku nsonga ze mutuufu nnyo emirundi 10 mutuufu nnyo era mumuyambe. Era oli waba alina omulimu mumuyite mukole ki? Mumuwe. Kati abaana bayiruddawa? Nze abaana nabalabye bava ne ku ssomero ng'omu tayambadde na stocks mu ngatto. Nga abaana nabo badongo nnyo. Abaana bato naawe? Anti baana bato naye abaana bato baba bagenze ku ssomero nga bambadde games wear gwowa otayambala stocks eza games wear ku sports wear ne sports shoes. Omu yazza mwana nga tayambadde stocks ng'enviri zikaddiye ate nowe bakwata zi interview nowe babamulisa ninga gwe bali abaana badongo. Nze nabeerako nawo ne ngamba wano sijja bbeerawo. Ng'ensobi nnyingi badongo nnyo naawe. Bw'oba olina ky'otunda oba kyoyagala okugula online nkuwa omukutu ogwesiika ogutunda n'okugula ebintu www.openmarketuganda.com. bw'oba ng'olina ky'otunda bya mu nnyumba appliances byonna by'oyagala genda ku www.openmarketuganda.com. batunda n'okugula. Gwe nawe alina ky'otunda oba otunda simu yo genda ku www.openmarketuganda.com wewandiise oba nga ogula bakwane delivery wonna woba oli mu nsi yonna. Nkyalina Queen Masolo gwe yakatwegattako obudde buno. Queen Masolo ali mukyala wa Alien scheme. Tobyongerako ebyo yo talina masannyalaze naawe. Toddamu kunsibako gwaba abantu kati wokimpita kingattako ki? Ekyo kya mukyala wa gundi si kyabirimu ebyo gwe naawe. Wobimpita bingattako ki?
nze ng'omuntu olwedde nina amasannyalaze gange. Osinga papa amasannyalaze kati? Agoyo gabuukako watisi tezigatta ti we gaddako we gagira lunaku lumu we gaserengeta. Tonyumya naawe. Lubaale w'ekika tewamutereeza. Kireka lubaale tewamutereeza Queen Masoro. Oyo naye yansanga nze mbalaba nnyo wano. Oyo yansanga olwedde nze ndi Queen Masoro. Walina erinnya lyo. Kati kiki ky'oyogera? Atatu tebakwatako gwe bagaye alien skin aliyo omu yekka. Gomanyi kimu erinnya alisikira nga alina gwe yalijjako nga nze neekuba gwe yalijjako. Temuneesibaako nnyo nammwe ate. Ebintu byakisawa n'ebintu bikyukanga naawe. Olina obusungu. Anti nange otandise ogamba nkola ntya? Introduction yo gye wayingiza yeebasabuzza. Kakati bwali oli ku fango neeyo baakukuba. Obusungu ki ekyakukubya? What happened nga tebannakuba? Ekyakola ki? Ekyakukubya. Anti kakati oyo mwana eyankuba abaana bayala. Abaana bayala tebalinaamu ssente. Bayala nnyo kubanga ne gwe batambula nabo ekyobugaga kye yaba platform ate yabasalira amagezi. Yabalowoozesa obeera okulooza mbu bonna basereebu. Okimanyi balowooza basereebu abo abaana? Baani? Abo abatambula naye, abo b'oyogedde. Balowooza basereebu. Kati ye yabalowoozesa mbu abadde platform basereebu naye tabawaamu kasente. Kati babeerawo bayala. Kati oyo mwana ekyankuba. Abasasula bamuggala. Gwe genda oyingire fangoni awo n'ekyekkumi olabe enjala gye bagenda okukuba. Faayo. Abo bali awo njala yokka naawe. Kayo genza abo balina ekiddako. Njala njere. Alina ssente. Alina ssente naye kaakati nze mbadde mpagira aliyeni naye nga banoko be bandiisa kitegeeza ki. Oyo akasente ke ka operatingira mu kamera naawe. Kati oyo kyali oyo omulaba nga tuli close nnyo nga mukolera na nnyo. Waliwo akasente ke nalimbala ne tubaako ke tubiteekamu. Nenzija ne mugamba kolaayo ekyasatu kali akasente we kajja ngenda kikuddiza nsasule rent. Nangamba ize ngenda kuteekako. Ayinza okuteekako kumala nga wiiki ezo kwezo. Naye wabaawo kamera mbu waliwo alina ekizibu oba gwe okwokyayo akwokya. Kati kankubulire oyo asobola n'okujja wano n'agulira abali awo emmere naye ng'abamuliraanye bayala. Oli naawe ayagala batamuliraanye era gw'oba oyagala mufunamu tomuliraana. Talina makulu naawe toddamu namu. Wadde ogamba abavuka ekyabakubya? Njala. Kulw'ensonga kati oyo yatunulamu enjala ebaliko oli omukazi we waka afumba emmere n'abawa. Kyekyo ky'oyogedde ekyangobya buki? Bwavu. Naye nange ekyabangobya tebalina masannyalaze gamala nnaku 2 nga gaggwako. Kati gwoba muntu kiggwa alina amasanzi agemala ennaku 2 nga. Omukyala waka yafumbanga emmere n'abawa? Nga balina ofiira wonjala naawe. Enjala eri ku bali bayuuya bwayuuya bansi nnamba naye ne bajja ne basama. Tuwagira gavumenti muwagira kiki ekyo n'eyo enjala. Tebalina kiddako naawe. Nze nkubulidde statement gye baakola ne mmanya mbu abo sirina babeeramu amagezi gaabwe matono. Kugamba oli mbu asinga Kyagulanyi kasita nawulira ekyo sadda na mufango. Lulinga tewabirabanga. Ebiriwa? Ebyo eboogera. Anga wenkugayo omuntu wabeera mulavu aba musirusiru naye kasita nawulira eyo statement n'endabirawo ekitangaala. Ne mmanya mu bano bali mu kizikiza. Gwe osobola akola eyo statement gwe. Mbwali yeni asinga Kyagulanyi. Naga amasannyalaze ag'essaawa 2 agakuukakuukako. Oyo atasobola nalabirira maama w'abaana be. Oyo akyakwatibwa amalogo g'abakazi n'agoba maama w'abaana mu nnyumba. Kyogamba Alien ogoba omukazi wakamunyi baba dogo baamuloze. Ago malogo naawe. Ng'ani alogo nali mu nnyumba ya Zena bayo n'embaga amalogo agali akufango ne museka. Kufango waliwo eddogo? Nnyo. Ng'ani alogaani? Maama w'abaana teyayogedde. Kati ddayo mu interview yo oyogere. Temuddamu asooka agenda yeetereze ayiga okubeera omusajja. Owulidde? Ayiga okubeera omusajja alyoka ajja ano akompitingire mu bantu. Ani abaloga ku fangoni awo? Ani atambuze eddo? Ojjamu manya naye waali. Waali nnyo.
Ngwabo sagana bawudda ate obansibyeko nnyo gana masanze ga Kyagulanyi siga kudibuudiramu abo mbadde ogwo mwana kati ogenda kwesimbawo Queen Masolo nze ebyo bindekere ojja kuba mumanyi kansala oba Kampala sigenda kwesimbawo lwaki wazze mu Nuupu naye nze kuva dda ndi wa Nuupu naye kuva dda njogera ne ŋŋamba nti Alien Skin mwagira musically ng'omuyimbi nga kyali wange naye politically mpagirani Kyagulanyi kuva dda nkyogera kuva dda obadde ng'okyogera ebyo ebintu bwakyogera nga Alien Skin was he okay with it kati ate kankubuulire woba onoonya omuntu was it okay with what was Alien Skin okay with you okola ki okuba nga wagira Kyagulanyi politically yagamba chicken abalala bonna basobola okwokya naye gwe sijja kukkiriza kwokya kati wabeeranga akatuubagiro kyovudde lulina yawaana nga Nuupu ng'angira eno waliwo okusikagana omuguwa naye abo tobannemezaako nnyo naawe nange awangaaliranga gwe baludde n'obbeera bakyali bange abo si bakyali bange tebakyali bakyali bange contract y'okubawaana yaweddeko kati ndi ku ndala kanyajja mmala eggweko eyo gy'owaana gwe bikwatirako wa we nali ntandika okuwagira bali naggambako nti etandise tawaŋŋamba kati beera mukkakkamu kati Alien wali omukubidde kasimu bino nyange badde ebya mukyala we nga gwe mukyala mu kati ogenza olaba alina makulu kyago omukubira omwabulemu nga gwe yali omuninkiniwe omugeye munnange muwabule kuki ku by'abaana omukyala ova okujja mu kamera oyo atajjukira omuwabula n'eddakiika eno ne yeerabira nti omuwabudde olaba yeerabira muntu yamutandika ye yamubeererawo ng'ensi yonna emwegaanye n'ayimirira mu kamera ne yeegaana fayino kati oyo alijjukira ani oyo ani alina obudde bw'oyo wali alina budde bw'oyo naawe gwe wennyini tubadde tujjaawo n'oŋŋamba yagwa talina kyagamba ate dda bintu ebyo kati waba talina kyagamba ggwanga lekera awo kumpaayiriza gwe wennyini gwa wamma mbajjukizana na Herbal Mouthwash mwabaliyo amannyo gakuluma olina ebituli mannyo gasanyalala bosaba ebyo kyamannyo gasanyala baba osenyo ovaamu olusayisa obanga owunya akamwa obanga oluma enkwakyo ng'amannyo gaguba obanga amannyo gaguba because of smoking bw'obanga onywa sigala kwesana na Herbal Mouthwash oba enjaga atukuza amannyo ate ajjanjaba endwadde z'amannyo zonna musange mu supermarket ne drug shop zonna ziri mu Uganda ate gwali ebweru ebintu bannayuganda ebituukira ag'emu mpenda na Herbal Mouthwash ate n'ekirala nga temunnatandika bintu ebyo byakugwa we batyo musooke mubeeko kye mukolera Champion Good bambazi bamuzimbira nnyo eriwa Jebbi tebakola kukoza kyo kuzimbira mama Champion Good ennyumba ate ennyumba eriwa concert ngamba concert tebakola concert gwe naye totuga bintu bya kidongo ebyo ennyumba eriwa ennyumba bagizimba gyeri ngali enyazimbira mama Champion Good ennyumba kati gwatala fresh kid ali wa sawa zino ali ku Hana International School asoma ku Hana ensangi future ye eritya eri bright ntangaavu ono omwana bali bamuyita omuwaki scholarship Kampala parents ne mukola ki ne mugaana tebaagaana kati sawa ya leero tali kufango nyali eyo obulamu obukola ki Champion Good kati asoma obulamu obumunyiga bibye oba brother we yayiya ne babako we bamutwala naye kati ku ngeri oyo mwana gye ya trendinga n'engeri gye yabagattako ennyo kyogamba Champion Good agatta kufango yabagattako nnyo mpozi obutasiima yabagattako be bamuyamba ye be yamugattako omwana omuto nande wadde omuntu omukyayi naye omuntu omukuba nnyo mubulizaayo nze mbawa amagezi gano tetugabanye wakyawa fangoni natereka basindika ddala eri nga temunnagwawe bati kubulirayo n'otusanyalaze twemuyina ati kaakati bali mu kinnya bali bati tulengera nsingo tulengera bugalo amangu dawa nga temunnabulirawo mubeeko kye muwaako Champion Good bamwe kyaki babeeko kye bamuyamba bamwe platform eriwa naawe byebyo byenkugambye ebintu ebyekidongo naawe zikyo vudala byebyo byesiriiko platform ogigabe naye nkubuuza ki ekiddako wenanga tewali kiddako nga nsikamu ebyo byabadongo naawe kubuzaabuza abantu ensonga ya Champion Good mukole ki mubeeko kye mukolera Champion Good ennyumba eriwa kale ennyumba we bayagaana nga kitegeerekeka kiki ekitono ennyo kye mwamuyamba kye tulaba
bamuwa erinnya liriwa naawe champion gudu amuvemu ebyo ebintu ebyekidongo omwana rede bamutira dda future Kampala parents yali emuyise gwe taa fresh kid kati ali international school gyasoma kati omwana yaddayo eri asumbuwa brother we banoonya basale banoonya ki sawa yaleero ne champion gudo ne wajjawo basobola okukwata abaserebu abaliwo ye ne batamukwata nyala teyali serebu mubeeko kyemukolera omwana muvemu ebyo ebintu ebyekidongo mama wali enyi bamuwamba ye nga bwagamba mama bamuwamba olw'omukyala yali agala oyisaawo political ambitions kakati nze nawulidde bavuma n'oli omukyala Grace Kakozo omanyi kati ennaku zino ndi wanupa omukyala oyo yeesimbyeyo ekiboga era mu mwaka lulu kakati nawulidde bamuvuma mbusima mukazi mukulu amwesibyeko mbadde mmanyi mu abayimbi mwe malaayi ensajja mu abanoonya abo abakazi babateekemu ssente omukazi emuvuma wa bwereere kati oyo Grace Kakoza ne Nalongo Kitona ani mukadde bannange Hajidemuwa azina omuyimbi oyo bezina kati muli eringa ngajjayo ku internet si kituufu tukiwakanya tukivumirira si kituufu ku Grace Kakoza ne Nalongo Kitona ni mukadde just mwagala nammwe nafu y'abantu Nalongo Kitona si mukadde just mukwano gwa Alien Skin namukyawo olw'ensonga nti ali kasita yatandika oli abakazi abakadde alenze omanyize njagala nnyo omuntu ali fresh wenkutunulira bwente ng'oli fresh ng'onsanyusa nga wenkutunulira nsobola okukyamuka ebitundu by'ekyama njagala nnyo abasajja abali fresh nga wenkutunulira bwenti onkyamusa kuba nze simanyi ebyo ebintu bya romance simanyi sooka onona obugere sooka okole ki just okutunulira bwenti nsobola okukyamuka n'onkwatako nga ntobye ng'olina byenjagala kati omuntu atali fresh Alien yabirina omuntu ali abantu abakadde kati asobola obba fresh gwe mutunulire ennaku zino waafaanana naye afaanana nga bakadde kati omukadde anagamba ki nti genda ogula essaati nze nabeeranga naliyeni era nga akimanyi njagala nnyo abantu abali fresh yali akimanyi ne mugamba ojja kugezaako era nga ebikumba atumya biki naye kati ennaku zino ali ku bakadde omulaba tanyirira tamalaayo agagundi enviiri ekinze kati nze oyo kati mwegombeko era ndaba mulayo ne nga tokyasikiriza bro gwe kasita otandika ebintu by'okulya abakadde byebyo kati omukadde anaakuwabula ki mama ye bamuwamba kituufu mama wa Ali oyo naye ali mu zi diversion baali bamubuuza lwaki yasamba omukazi ajja atunyumiza nga ye bawamba maama we tolamu naye tagatta bulungi naye bala nkugayenza abo abaana obwongo bwabwe bamutunuzaamu kamera nga bamubuuza ki wasamba omukazi mwamugoba mu nnyumba omukazi wamuteeka mu nju ne mujjawo omukazi agamba mumuyisa bubi mumumazeeko talina ddembe ng'omuntu ate ojja otugamba maama wange bamuwambye nze ebyo bidiversion nayo ebyaba abantu sibirimu ebbanga lyamaanyi Alien Skin nga muli mu laavu yakubako toyogera na bintu ebyo bya laavu n'oyo naawe yali mwaliko mulamuuza ebbanga lye mwali bakyali ebbanga lyamaanyi Alien Skin nga bbaawo nga mweri yakubako lye mwabeera bakyali ebbanga lyamaanyi Alien Skin nga muswa ku buli bwe bumu yakubako Queen Masoro ebbanga lyamanyi Alien Skin nga baawo ebbanga lye wamulengerera kuba nali nnengera mulengere ebbanga lye wamulengerera nga we mwerya yakubako Alien Skin tebiina kye bingattako ebyo Alien Skin yali baawo ensi ekimanyi kyusa statement nze manyi njagala nnyo okwogera ebintu ebirina kye bingattako ebbanga lyamanyi Alien Skin nga mukwano gwo nga mwerengera yakubako oluyi tugambe nti ogamba mbu akuba omukazi bamuwaayiriza nga Nobert Events wagamba Nobert Events agamba bamafia be bali mu kulukolo okuswa Alien Skin abo bafere naawe abo baagala ssente baagala atwala Alien eri mu gavumenti nze namulabako ng'aboggolera oyo omukazi bubi nnyo Alien ate nze amanyi gwomanyi kiki ekyanzija mu fango ni mazima nga Alien wakola ekintu mulagirawo eri attitude naye ate nga ye aba ayagala vimba mu banne bano abamugaba ebintu ebyekisiru nga nze mulagirawo boyi nze ekyo sikyagadde nze jjukira sikweka nga mulagirawo kati ate muli nga lowooza oba mba mulabisa nga wanika akavimba ak'ekisiru ebyo waba amanyi abikola akyuse abo naye baagala mutwala eri mu gavumenti balina ebintu byabwe Nobert Events alimba abo bafere
bafere kati juzi jo bajja ne bagamba omukazi oyo yali abanoonya munga ayagala simanyanga bakubaliye ngoli omukazi mumanyi oli mwami omukazi mumanyi babe bana abakazi abali awo bahambo fala kirayika naye yalina bulumi bwe nga anoonya omuntu amuyamba ne teri mafia amukozesa just yalina bulumi bwe oyo mwana ino kyuse neeyisaaye kuba juzi jo baali bamuttanga buli omu agamba oba afaafe kitegeeza ali mu second chances ze zakyusa naye kyali ogamba naye wali ogamba oba afaafe ate nze namulwanirira nze ebiseera ebisinga mbadde mulwanirira lwakubeera tajjukira olwanirira alien mbadde mulwanirira ajjukira tajjukira oyo ajjukira buli kimu engeri gy'asobola okujjukira nga muli mu kamera awo kati gwe engeri gy'olina platform asobola n'okwokyayo asatu naye nga abamuliraanye bafa enjala kati ekyo lwaki oba okyogera talina makulu agalina sigalawo yakola ki ekyakunyiiza ennyo kati time for Kyagulanyi kugenda mbadde mpagira aliyeni nga banukko be bakola ki be bakuliisa kakati ekikubi ali enyisikini abannyupu bakwagale ate wali ate nze seegula tokimanyi nze nakyolala ndi blessed omuntu alina kunjagala nga bwendi oba nkoze ki era omuntu ajja kugamba oyo Queen mwagala nga bwe ali nze I do me ate seebuzaabuza wemma nkwagala nja kuga Shalom nkwagala emba sikwagala nja kuga nkukyayi kati njagala ono awo wetuli I do me si bya bera okuguma mbu ate Shalom namukyawa ate twesesa nkugambira we pretend ate wetubitereza nga nzija nga kugamba kati nkwagala kati abalengere ne baga mwana mulalu nkyekyo kyemba mpulira kati alien wanajja mujja kubusobola okuddawo ate tusobola ne baba bamugambye kufuka mulale ya Museveni ng'eyitawo etukyasobola bimbula ebigambo bimbula naye gwe tebakukubako ono ali waka kati omukyala bwe yafa era oli yakyaliyo waka oli omukadde yaliyo oyo mukazi nze sagala namwogerako omukazi alina empisa kubanga yakkubya alina empisa envundu alinamu empisa ezitali za bulijjo alinamu enkola etali ya bulijjo nze simwagala era omuntu w'omu empisa embi new'omutunuli omulaba emba zisongodde ng'agiragira ati mujja ogwolangira emba tebalina makulu nze era nze nalabyawo nga bajja nga bagamba simaya mu ttiimu gundi ne nga bano bali mu ttiimu zaki zakusiiwuuka zaki ng'ani musiiwuufu awo bonna basiiwuufu bazibu bade bajja nga banvuma Coach Clement ngamba ttiimu z'abakazi abakazi bali bameka mukana akavuvuŋŋana akabaddewo nga bajja bagamba ngwe Queen yo simanyi sinacha nze ndi ttiimu gundi simanze ndi ttiimu bw'oli manyi sinacha ekyo nagambye weegwanyiza ali alina omukwana nga takwagala nze ndi ttiimu ani akwana oyo kati mukwaneko ki nze nkugaye byensinga okwagala gw'olabye alina kyalinako bwe yeekwanira aliyeni nkugaye njagala nnyo abasajja abali fresh abalabika obulungi luli ali fresh ng'akulya nga tabirabanga gw'olaba ku byenjagala alina kyalinako kati wootegerera mbu just oyo yali content wetwagala kyokoleke wetwagala alien skin yali content gwe n'okwebaka na alien skin yali content gwani agale nti twebaka oyo yali content n'okwebaka na yali content gwe okwebaka na alien skin gwe bagayagala nti nebakako naye ye sagala nabbinyumya kuba tebirina kye bingattako golabina we binyambira kati otunulidde struggle just okunsuulira akatale k'abasajja basiba byenneegayira nga nva ko oyo omuyaaye kabagenda kukuba embaga ani agenda okukuba embaga gomanyi nnyo entambula zange gwe lwaki omubuuza ebyo ani agenda okwasa omwala aluma akakola omubuuza naawe kasasiro oyo ani agenda okukwasa Queen Masolo in fact Queen Masolo njaga ojegende mu Hijab Nation ewazubeera nga 23 August Toban Center a made of 8 people 2 millions okuyingira mitwalo 5 abala bagenda kubiza abakyala abasiraamu okukola ssente wambala okwebikirira nobabuulirira Hijab Nation season 2 is back on 23rd August at Toban Center Kampala
A table of 8 goes for 2 million and entrance is 50k for ordinary ticket. They're going to be teaching Muslim and entrepreneurial skills. So please make it a date with us to come at Hijab Nation Season 2. I'm still with Queen Masolo on Shalom 256 discussing issues regarding his former lover. Regarding omuyimbi w'eggwanga sinsi tonsibaako naawe kasajja. Queen Masolo wayimbako endongo. Kuliko endongo. Anti kati ate nze obuzibu n'okuyimba banteega buteezi mu studio. Jangu tuwe ku kolabo. Tanga nyimba zi kolabo. Oyina kolabo? Jangu ntereko wano, jangu nteremu eddoboozi lyo. Nze siri Queen oyimba ddoboozi ki? Ndi muyimbi wa mu buliri siri muyimbi wa buzindaalo. Olimba ani alikuwandiikira? Olimba? Olwo nayimba bamuyita Prince Aizo. Yawandiika. Kati naye walukwata mutwe okyalujjukira? Mulimu tugenda lutya? Tuyimbiremu. Njagala sampo y'omutima gwo, njagala sampo y'omukwano gwo, paako sampolo Kamala. Waliwo akubalwegawo nza Queen Masolo mirage sebuya kade msega masadda msagomesi. Njagala okuba line yezo akubira olupatwa Queen Masolo awenze unge. Pulira befuula ba Queen kale mu kiddansolo yenze Queen mama. Omuyimbi Queen Masolo wa buyaka. Wainangodo. Nze siri muyimbi. Oli ki? Kati ona future mu kuyimba ona weeraba guno omwaka ogatayo project endala naye nyimira zogenda okutaguna omwaka. Wakoma ku future era bantegana buteezi. Ngatuweeyo ko. Kamwe eddoboozi awo naye nze sibirabayo future. How was the experience ng'oli mu studio? Just byakunsumbuwa busumbuyi naye si byenjagala ennyo si byendiko. Baana kubookingzeeko kofuna woyimba. Nsibanga nnyimbira abasajja mu buliri. No ngamba kubooking oli muyimbi. Ezo zonna booking. Koyimba sajja mu buliri. Ona booking. Iye waliwo kuyimba okusinga okwo. Kati musajja akubooking omuyimbira. Ng'otambula oli mu muudu. Otambula oli mu muudu. Anti nzo newokuba bukubi simu n'ogamba nyimbiramu. Nze nyimba. Abala Abaganda n'obubbi. Abaganda bonna. Abala Abaganda n'obubbi. So abagala music wa musangewa. Agala music. Negwaza nze ya music byendiko. Abagala okubuukinga obayimbiremu. Nze nsima era wena okusiima nja kuyimbira mu buliri naye kati siriko byakunnoonya. Go just mwetegeke. Bakwetegereka abasajja. Yetege mu mbeera ye nze nja bategulula. So 27th July, that's coming month, we are going to be at 4 Points, Kampala. We are going to be having halal brunch strictly for Muslim couples. You bring your auntie, your mama, your granny, the sheikh who told you. Those who have been saying, I want to go on a date, a Muslim date with my Hafi, my Gali, my guy, my boo, my Habibi. Let's make a date with that on 27th July at 4 Points, Kampala. Interest is 200 only. Emitwala abiri. Jangu tuliye Muslim branch halali. Olabe how do they courtship? How do they do courtship? Mungeri y'obusiramu tugaya kuliya tunywe teristamiza kyonna just ebintu bya halali. Ebigambo byose buzatulaba. Abatulaba n'abatuwuliriza. Nyongera bategeeza nti ku mulembe guno obanga tokimanyi nti okutereeza eggwanga olina londa Kyagulanyi olina ekikyamu ku mutwe genda ebutabika. Oba kwagala Kyagulanyi. Oba kwagala nkyukakyuka. Temulina kunneebaza nnyo naye ge mazima. Ndanfuna nyiso nga ndabavubuka mwenyigidde mu bubikyusa eggwanga. Anti Kyagulanyi yatubikkula amaaso. Era omuvubuka yenna ali eyo nga tonnabikkuka amaaso. Twagira Kyagulanyi. Nze njagala tubeere mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu. Twewale n'obwiso w'abaana abakulembeze abajjudde omululu.
sagala mubeerenga bali abadonga babeereyo ne bagamba basinga Kyagulanyi ate sagala akantu ako kakuluma gambo alinzikinya singa Kyagulanyi sagala mboozi za kidongo ezo naawe emboozi yatambuza enkoola ezo mboozi z'enjaga erimu omusenyu mufune enjaga eri origino muve mu ebyo mbadde ne Queen Masolo atwadde emboozi nnungi nnyo atwadde n'ebibuuzo bingi ku nsonga za final Alinskino mukyala we n'abaana kyensuubira mbu azinyonyodde bulungi nnyo mpolampola mbana interview kuva saa 7 ez'emisana mu Uganda East African time ne ku saa 11 kuva saa 10 paka 5 pm ne ku saa 2 amaanyi eddoboozi nze Shalom Haddad Kaweesi Daddy Jaden good night good morning good afternoon unyanya jesotula ku kamera kubaddeko JB Junior Banks kwazi gunja akuyita atya mutyaba Eldare yegwe Aidare Junior Banks Aidare Haidare yegwe Haidare inyali abazungu Haidare Junior Banks yadde ku kamera musibe bulungi musule bulungi mweraba